abantu abamu mwerimbise mu government ninge ekyamazima temugirimu. That's a bitter truth. Era nze tatange bwe yava mu State House namugamba, I told him Muzei toddamu kukkiriza kifuna kimu kya government. Kivulanga ne bamu obwa minister takkiriza. Kubanga oyinza okulowooza oli mu government nga tugirimu. Nga you are not there. Aidi tegabangako maanyi. Nze tatanga ayina amagye. Akuumibwa military police. Aina city. He is protected by all agencies. Ne special force. Nye motoka ajina naye alagirani. Ayinza kuwa directive. Kakati mwa Baganda. You Bagandas. Mbatunya nimba sasira mukabya amazika. Kwa mugenda kubulwa newe babazika mu. Ettaka bali bagyeko. Obwakabaka buyuga. Mu myaka 2 Buganda tebangako mu crisis gyerimu. We are in a big crisis. The monarchy is not stable. Land is taken. Musigadde kulima mwanyi. Ate nazo baziwe penalty. Omuganda alina ki okujjako okweddira. Neddira nkebuka. Bye mwasigaza. Ekyo bugaga Baganda kimulina kweddira. Yokiranizi. Omuganda akyalina ettaka. Omuganda akyali mapambo bavanira amutunda awerera omwana. Muli kakamba mukabya amaziga. Kwa mwakyawo okumanya n'okutegeera ne mwesiba ku bulimba. Kakati oyo nakangubi yajja n'atuvuma n'atuweebuula n'omugamba ofuna ki naawe oyina ebizibu byo. Kakati ng'osibye tomanyi taata w'omwana wamma mutuufu. Kwa fulufiga tamanyi taata w'abaana mutuufu. Bamuyita omwana bamutwale ku DNA teyajja. Ne tusirika. Ffe tusirikidde ebintu bingi. Ninkubira Bajjo ne mugamba nti owange aganya ogenda ku DNA. Twasirika. Ninga tuyitine bingi bye tusobola okwogera. First of all singa twayingira fulufiga teyandisibye. Kati police oyo mwana full figure oyo mwana yazina full figure namuzala mu mwana mwasiba waki on which ground musango kyo gwasibisa simpoke kuzina full figure kye kyamusibya mu gwanga lino police musiba abantu kuba abazinya abantu kati ze doni zera izo kutwala ku police nti namuzina really on which and opechi mbu yakubanye nduru mbo style ze namukozesa tazisobola mwa full figure okusiba oyo mwana simpoke yamusibira musango ki police answer me no bibuzanga bitamaso corruption just the boy I said he fucked the woman. Where are you there? Olyandi amayirunjige n'atamiruka n'agiteeka wobwedi buli omu nazi ne yasoka kwesiba ku Bajjo oyo. Bajjo nangubira nangamba ne junior nine ekizibu ne mugamba Bajjo totera kunkubira kumbuuza bizibu byoyina ne omanyi full figure ga namuzina ne mugamba Bajjo kamukuloza jangu tu meeting obimbule amanyi omukazi obwagamba mbu omwana wange ne mugamba Bajjo what you don't know oyo full figure omusajja yamuzina ali kapeeka. I remember well bamuzinira mbimwanyi. I remember he's a soldier akanika bimotoka prove mirongo iri umwana ugenda omutunulira obuviri bulinga bwa basumali namalo omwana namutuma muhozi ngane nakangu bitaswala ninkubira kasuku ne mugano bikasuku ayito mukazi odo taswala omanyito omwana mutumye muhozi mojjukira oli omusirikale kakoza mutale
Navo na mgamba full figure totuma mwana muhozi. Si wa family ya president. Komerero. Ngirinya bali mujjeko. Kakati n'olwekyo. Full figure. Gwe guba omulundi gw'okuddamu okumanyira taata wange. Wamusangamu mwena alemu. Ayina bakama be abamuwa ebyokukola. Era gya reportinga. So si gwe. Full figure omanyidde abantu ne basirika. N'oweebuula abantu ne bakusiriikirira. N'osiba abaana b'abantu nga n'obujulizi tebuliwo kubanga otaddeyo obusente ku poliisi. N'omala ate n'ojja ne weefuula omulungi. Oluvaawo ng'odduka ewa Hamu. Hamu, banvuma. Hamu, muganda wange. Hamu, sina kyenkoze nga gwatandika entalo. Mu programu Kasuku gye yakola tewaliimu. Era tewali nawe bakwogererako. Tewali. Era mu programu ze tukola full figure tuwulirangamu na linnya lyo. Katwakwesonyiwa twakufiisa. Oyina embeera gye weeteekako gy'otayina. Oyina amaanyi g'oyagala okufuna g'otayina. Tewasoma. Tomanyina kuwandika na appointment letter. Full figure tomanyina kye bayita reference. Tomanyi. You can't even write a memo. You can't. That's the truth. Full figure. You can't write a memo. That's why you don't have an office. You can't. Tomanyina stamp wegenda ku lupapula. Nakubidde Pastor Bujingo, and I want to thank you, Pastor Bujingo. Pastor Bujingo, thank you. You're a good person. We discussed what we discussed. Tomanyi. Ate weefuula amanyi. Full figure ekyakulemesa gavumenti kwefuula amanyi ate nga tomanyi. Bewandiyigiddeko, bewandyekutteko n'obavuma. Tamale Mirundi senior yasoma. Yali mwogezi wa president emyaka 14 the highest. Taiza kuba minister. You can't report to the president ate nomala nodde emabega. Kifula yalina kulita yalinga. You can't be toyinza kuba mwogezi wa president. Nga kwa wandika speech za president. Ate he's right. He had to retire yakula mangu. Kataiza kuba ate minister. Kati go wepankirako. Full figure. Munsi waliwo kye bayita pedigree. Education is education. Oyasoma ne bamusanga mu batamivu. Era baga gundi nno yalabika yasoma. You can't write an appointment letter. Full figure. No luzungu tosobola dusoma. You need an interpreter. Dayosome. Emakerere waliyo kosi ya adulthood. Omaze full figure obudde bungi ku social media. Ofunye mungi. Nda abantu bazimbye ebizimbe mu government. Kusaasire yakajja. Aina factory y'ebizigo. Babebe kulu ba full figure ofunye mungi. Oyina nyumba gy'ozimbye. Obo kyapangise makindi. Nawe ngojja otandika okunyumya twali mu government ya Museveni. Full figures nakayingira government nine ebyapa bina. I have foreign titles in my name. N'omwaka tegunnawera. Kuba amanye ekiseera kigenda kutuuka President Museveni agende. Naye njagala nnyo ng'ebyoya tebinansekeeterera mu matako nga ninawo kyendagawo ensi nti naffe twaliwo. Full figure tonnaweerera na mwana kusukka P7. Tomanyi na baana bo kye baliba. You a mother who doesn't know even what your kids will be. Osobola olwanagana n'ensi. Fe stage, fe bakitaffe balwanagana n'ensi. Batataffe kubaga, they are not worried. We are grown ups. We are already there.
Nze tatange ne bwava mu nsi eno, I just get my papers, I travel to the States, the United States, and I work. I have very many opportunities. Kati gwe full figure abana bo baliwa nga to batulaga njagala full figure oba ina amanyi mu government nga bwe weepanka kola yo mukolo ositula abanene nga bennaleeta mune ebintu si byakwesoma oyinza okulowooza nti oyina abanene mu government nga bo tebakuliiko kola yo mukolo obayite njagala full figure ositule muganda wa president nga president yamusindise njagala ositula abanene abali ku mukolo gwange naawe tutegeere nti ozitowa naye ebbanga full figure lyomaze ku social media ng'okyakola bu program ng'otudde mu galagiza Sula Motors wookeera ku makye wa Sula Moto mu bamakanika gyo advisingira Museveni ali ku Sula Moto lwaki mwerimba lwaki abaganda mwerimba lwaki abaganda mwerimba lwaki mwewa amaanyi ge mutayina lwaki temufumiitiriza full figure gwayogera ku kufumiitiriza abaana bo boozadde nga tebalina na bakitaabwe ogenda full figure kasinga ofa siriimu n'enziku abaana bo balekeddaani ensi tebamanyi bakitaabwe tebamanyikiddwa naye ovuma abantu full figure oyina ne capacity eweebuula abantu abalina abaana balooya ne baddokita totuulangako na makerere ku graduation gwe tomanyi na weefaanana you don't even know what investing in a kid means you don't Gashuba waba ayogera ku muwala wo olabira ddala obulumi ng'awulira ayagala kaaba kubanga yamanyi investment mu mwana kyekitegeeza nti omuzadde weefiiriza buli kimu n'oweerera omwana ono fuluma zitabimanyi tatuulangako na mutenti emakerere oyo tamanyi na katabo ke makerere we kafaanana yamanyira abaana b'abantu oyo mazi kera kweyerusa akafaananya kali ku national ID kalala naye alabika bulala kubanga yeyerusiza yenna amyusa alinga eggunju. Then you start disrespecting people's parents. Olozo tegera nnyo full figure. You feel ko tegera nnyo kubanga bakusembeza olinga mbwa ne bakuwa kubuwa okulya be wasanga bali anga tebakekenala ba meri yasinga bafukire enseno omusulo Ameria wali nyasinga olinyawo kiki kyatakolera mu 7 mama Ameria ne yajja ku graduation yange yayogera ebigambo mama Ameria ebyankwatako ennyo kiki Ameria kyatakolera president gwe mazigwe full figure kyogenda omukolera njagala ombulire mama Ameria kyatakola kumanya mu 7 tasanyukika taina mukwano singa Ameria aina street erika Ameria kyamba Daven ajina abuno bibanyini nsi principal private secretary wa president teri ajja kusiga Ameria manyi kati gwe zine biyalingi mu nyindo tandiko kubulira ensinga bumanyira abantu ojjo tulaga bukadi bombo president's advisor which type of ngekololo te wabaddeyo I did see ni kololo hantu advisinga nnyo ne president yagende go abiwandise abaganda mutegere temuyina maanyi kiri ekintu kirina bannyini kyo Zizatange yabeera ne president oyo myaka 14 ne batambula ensi ne bagimalako ne yaddayo mu bulamu bwe yategeera nti bano siba eno system ina bannyiniyo era kati yasigala genda wa genocide ne banyumya negwe n'ovuma ensi ne muvoola abantu ne muvuma abaana b'abantu over nothing. Abana b'amayombo baliwa abana b'amayombo baliwa abana ba Jeneri tumwine baliwa This world is a joke. It's a very big joke. It's a very big joke.
kati fulumazi nakugamba fulufigo omulundi gwe twasembayo okwogera nenga fulufigo oganya okula oganya okwebuulirira fulufigo olowooza okuwemula nokati mpe mudde ensi. Is that an achievement? Fulufiga singa bana bo bali bweru bali mu America basoma kyosobola okufuna mu gavumenti baana. The only thing kyokula buli ali mu gavumenti buli mwana wa ali bweru is education. When you educate your kids you can never sleep in your grave disturbed. Bw'osomesa abaana tosobola kwebaka mu ntaana ng'onyiize. Singa abaana bafulufiga basoma singa State House yebaweerera nagenda neyefera najja ebibaluwa ku NASA sibaana badde ne Natasha sibaye kyebisada nakiridde ne Jeno Muhoozi neyeetunga ku bantu abatamulinako gyatamanyina gye bali. Fulufiga nga yeewaayira nzada badde ne Jeno Muhoozi kakati ze kyemisana nakiridde era ze badde wa Jeno Sale kakati gera kuwa oyogere ne bebe kulu nga tabikola ate nga amaanya agayina. Moses Sali bebe kulu nga tabikola wavuma kusaasira nyofukamira gwe wenyini oluvaawo ngodduka ewa Mama Fiina. Mama Fiina mama banvuma kati Mama Fiina ali omutera ki mu ntalo z'aba TikTok ne Mama Fiina naye atudde azokuliza toto nonsense. Fulufigo olumuvuma adduka wahamu na Mama Fiina. Mama banumbye mama obalaba tababulira ti yasooka entalo oyo gola buyo yazitandika ne zimwocha n'amala ne yeetonda. Mama nze Mama Fiina mama ndi bubi mama banzita mama jangu ombererewo mama kali Mama Fiina najja natula mu bitalo by'aba TikToka. Fulufigo yasooka okuvuma ku TikToka n'abavuma n'abawemula n'abakola bwati abaana nabo ne bamuddiza omuliro kyeyakola genda kufuna buno obwa poliisi obutategeera ne bubasiba nenjagala obiyingiramu naneesooka mangu nnyo oyo gwola bweyo masiikini Junior kakati Junior Bulaza Junior bade audio zina Bulaza kakati abaana abo bawemudde yetabukubulira nti awemula wano teri asinze Fulufiga kuwemula ku internet singa omudaali gwagunyina bonna gwe watuyigiriza saolinga kino siba olinga omuwaatwa gwa wano siba kati ekyakututte ku soloti otandika okwemulira ku TV mbu tujja kulaga emiwaatwa gy'amata siba emiwaatwa gy'obubina ne Fulufiga ojja onwedde Fulufiga amayirungi lwaki tugavako nagamba bajjoniga ati omukazi oyo ave ku mayirungi nadduka wa Mama Fiina mama nze banzise mama kwane Mama Fiina naye alinamu ku maanyi n'abakawo gwakubira Mama Fiina tuuza Fulufiga omugambe kati mukazi mukulu akuze bya internet abyesonyiwe ffe munene bwe tukola ensobe nga ako kaana kato emyaka giyamba nze tabalene bwe mbavuma okuva ku bakyapaka olw'eggulu teriyo omuntu ategeera asobola kuba wano paka kati Junior ku myaka gy'omusobera mu kira ajja bavuma nze emyaka ginyambye okufuna second chance in life ne kati Fulufiga ogenda myaka 4 toyina nnyumba Fulufiga bano bonna bazimba bakusaasira bayina bamayinja bayina mayinja tumuvuma naye namakaga tunanga omuntu genda emunyonyo oyo misa akyayina oli makinge tolagaayo interview zikolereke ewo nga naffe wama we tukolerako wano abantu bageti omusajja ayina ennyumba hakuna house ne mulaba nga ali kusaabala alambula ttaka nze nkola mu ttaka olina poloti gy'oyinza okunnimba nze nguze wano nga oguzeewa ku 1.7 omusaala gw'ofuna oyinza okugulako poloti kweri nga bali mu America abantu balina bafuna mutwalo gwa $1 ennyumba ettaka libalemye oggula
Mabana Uganda muteke moko ku bwongo. Ana Uganda mutegeera nnyo ne mugana yono. Kakati ng'okyatudde kusula motors. Kw'omanyirira Junior wa 25. Ayina ebyapa. Ayina omulimu. Ayina n'emmotoka ye. Awo banneewe tuli. Wamagano si mazima. Isn't this truth? Here's the president's advisor. Alaze, sigwa sose, sigwe. I think a number advisor told him, bali 15. Parliament be vetting. Bafu no musala gwa milioni 15. Be advisor ba president. 15. Abasigadde welfare. Tatanga akyogera bulungi, ye yakigana. Welfare. Kugula ku sabuni nga aweddewo, kugula ku condom, na kusala byoya. Ate nga full figure musiriikiridde ebbanga. Abira wahamu asabiriza. Oli amu muganda wange mukulu wange. Hamu ku graduation yange yapa milioni 5. Namugamba bulaza. Bali bagenda kujja ne baba Yasini. Era bwe butwe mwali mumanyira Junior jangu nze setaaga kulanga bintu bya Hamu. Hamu is my brother. Yapa milioni 5. Mumanyi gwe Hamu ebirungi bye yakankolera. Nga sina na kye mulangira. Era ze bwe nyenda yangamba ha bulaza nimuga Hamu obwavu bunnuma. Nakakati Tamale. Nze era Hamu akimanyi sina business. Nyaga mumwe milioni 5 agende. Mwe sibalekaawo. Ne mweyambaza obusati. How can you marketing ati wasoma marketing? Nanga Hamu yetaaga okulanga. Gamba bugambi Hamu akuwa kyakulya kubanga tokiina. Family yaffe yekubeezaawo nate notumanyira. Lwaki luli weetonda? Hamu yali takugobye kumanyira daddi. Fulufiga Hamu yali takugobye kumanyira daddi. Wavuma daddi n'omuwebula bw'otoyinza ogende wa Hamu ng'ovumye daddi. Nga Hamu abuuza daddi with the immediate. Family yaffe yekubeezaawo totuwa kitiibwa. Mugenda no my brother Hamu brother wo okuva ddiru yali kwesiba ku bantu. Hamu yeddira nkebuka. My brother ne weyambaza obusaati olwogenze bweyambaziza mbolanga wasoma marketing gomachi baita okulanga singa webaza nnyo ne kasuku gwe full figure nino basanga batudde mu office y'omusajja bazze kusabiriza entebe zonna zisiiwuuse oba penge my brother munyo obwavu mwalemu okwekolerera sibalekaawo nga mutudde. My brother. Obwavu bukuyisa n'abatali baganda bo. Bulaza. Bano obwavu kibi mukole. Me oyo musango oyo yatumanyira oyo full figure yabadde ku soloti oyo. My brother. Ne bamuwaayo 5 n'enkya nadda. My brother omwana mulwadde. Azunzizza akaana. Kakuwa abaminister. Akaana bayakafula project. N'omusanga mu nkubo z'abakulu. Alinga dustbin. Oyo full mazigwola. I'm coming to see bamugamba ogenda mugamba ki. Hati am a president's advisor. The guy, yes. You a president's advisor. What I go tell him? Mulekerawo okwefuula kye mutali. Muli banaku. Musabiriza. Singo kyakwata obutabo bwa Hamu. Nozunga n'akatabo. Obanya akusomesa paragraph emu. Wakwata mu kintu kimu kufumitiza in the whole book. Hakoloza tabimanyi.
Mche ozunga n'akatabo ka hamu nzo gamba toilet paper. Anti kuolya. Buli studio no yakala okalage. Musajja obutabo bera mu book soap. Gwatamanyi luzungu. Oyo kasoma budde chifu lumazi. Idiot. Kasoma budde chi. Nazunga nakatabo inkwalya mitwalo na mekabiri. Niye posting saulo na amulabe hamwe ali busy. Omusajja ina business ina couple ezoba 200. Hamwe ina bizibu byengo omuntu. Nene mumwetega hamwe ne mumwetega muloza mwabasoso mukolera. Nimuyembaze bisati mulinga basibe. Fa batabyambala tetulime kwanoje. Mwenene munya ne mubera mu kisati kimune munya. Kwango yagala bakulabe bakuweya abiri. Lwakite mukola. Lwakite munonye emirimu. Abakazi bali mu butale batunda mboga. Ne basanyufu kwaga they have what they want. Nibo nane bakati olopege na ebisati namula batandisa byambala. Mbuhamu simanya kulikochi. Mbuhamu empire hamu teyetaga kulanga. Is a brand established. Nene mutambula n'obutabo. Oyizo kugamba musomesa. Nze nabigana. I got one to talk land issues. Kati mwe mwogere kyabataso. Neno basa ne munyampira muri. Manne Katonda yawona nga hamwa era atula na walaina air conditioner. Omuko omubi. Ono na nyampa. Ono na nyampa. Nemwe nyampira mu kimye mitwala 2. Kati nemala nemwe yitaba president sochi. Mbwa advisor. Abatabamanyi. Naye mte mumanyira fa ababamanyi. Kwenjogedde kuliko ekifu wamma. Si mazima. That's the truth. Mubirabanga bijja biwalampa abantu. Bisinese enyo biri ebiwala matako. Kati bano ba mataka abatali kye bali. Abatukomba matako bakomba ani matako. Nebanyampira mu office y'omusajja kugawo tukalyo izo gamba somero. Sibayanze advertising bizimbe. Ono sibaya advertising bya nyanja. No mugamba. Wasoma marketing. Did you do a course of marketing? Ozo marketing kwasa mirira. Chokola bagateri company eba wadde bulango full figure. Etegerekeka. Mbulira yemu. Nairobi Breweries. Central Bank. Who? You are useless. Just self-exaggerate. Relevance. Mtunga tuine muna mwana ngo yagala ogwewe. Company cheba wadde endorsement. Ono mwala wa Gashumba gwe baziwa Shira. Shira gwe baziwa yasomako. Shira oluzungu alumanyi. Ono wamanyira Isima. Isima bamwagala. Hamu ayagala Isima lwa busira. Ate Isima ategeera bajja Isima muntu mulungi ojajja Ichuli. Jajja Ichuli nabali mu government bamwagala. Is a good person. Isima discussing naye nola abantu oyogera na muntu ategeera. Mwe Isima temumumanyi, ask me. Isima is a good person. Tuvulanga content wa abantu bamulaba. In the government people watch Isima. Isima tawemula. He analyzes these things. Navuma bavumye. Wisdom Kaye is a good analyst. Yalemera ku nsonga eziruma abantu. Those are the two people we have.
Nze junior seri bloga. Nze sibeguya. Anti mumanyira nze nja bavuma. Nze mbavuma. Nze amwe bulandi. Setaga kitula kimu. Mwe nze myamwe bulandi. Mweze chemutamanyiko. I was born a brand. I don't have to work hard to be known. My father is a brand. So, nze ndi brand. That's why nze chokulanga sibegu yamba vume nchane nzirera ne mundaba. Kati temuliko. Temwagala kugenda. Mubera kuno ne mundaba. You see me mbalaba. Bobu Wine yuno kwali. Bobu Wine ogamba otya. Bobu Wine ondaba nnyo. Mutabani wa Solomon yagamba Bobu Wine lero sijja kuvuma. Bobu Wine ogamba kinkubeera kuno nkulaba ku fake account. Ne wayiswa mufumbiro. Ne kati gwe Bobu Wine. Pozi nakugaye sijja kuvuma. Muliye yo Bobu Wine olaba bi Nigeria ku African Magic. Principal kankuleke. Nawe ine bizibu byo. Ate gwe principal nawe nakugana okumanyira neera tonna manyira. Bobu Wine tanna manyira musajja watu. Neja ali magere mu bigere yebasi. Enkuba etuuseeye wamwe Bobu Wine. Nawe robera mu fake account ngondaba. Ate onkoleki. Twaya kananera tuliba mikwano principal. Principal, we are not good friends wama. Nze nkuvuma. Ncha nonkubira ne tunyumya ne nkuvuma bwetu tyo. Omanyi Bobu Wine olaba nnyo abakuvuma. Kyenakutegeerako, you watch people criticize you. Bine bigwagwa kye bitamanyi. Me and you Bobu Wine we are friends. Lwakwanze gwe Bobu Wine era nja kusigala nga nkuvuma. Kubanga buli we nkuvuma bampa sente kati nkukolera eki. I get man after abusing you. Abantu bakukowa ko wadda mu government gwe ki Bobu Wine. Bagamba vuma ababbi toyagala. Kati Bobu Wine lwaki tovuma bamabati. Omuntu afune ku sente. Ati baba bajja tuyita tukuddemu. Nze Bobu Wine nkwagala awo kubanga uli mu sente zaffe empitirivu. Ate era mukalu akaddako gwe Bobu Wine olina okuvuganya government. Abantu tufune ku sente. Noli eyo magere mu bigere weebasi. Gwe tokimanyi gwe capital. Kali Bobu Wine tokimanyi nti gwe capital waffe. Kyovula nga tukuvuma neera tukwagala obeerewo awo. To be there. Gweze Bobu Wine agamba ekintu kimu tolina kyojja kunkola. We are family friends. We tufiirwe waffe mujja. Nammwe era mufuna ebizibu. Bobu Wine tetujja. Haven't we been there? Ne ku graduation saako yito otambula n'abantu bangi. Tenayina abakulu bangi. Oyinza okujja ne Bobi Yanga n'edi mutwe. Teekako n'obiyaniri. Kati agamba sowaani ngajjewa. Bobu Wine omuyita ye ne mukazi we Babi ajja n'olukunkumulirwa abavubuka nga 10 bonna baswamye emmere. I didn't invite you Bobu Wine. You move with a lot of people eating free food. Firire. Ninga Bobu Wine, you always watch me. Nze nkumanyi wano fake account yonji man. You always watch me. Nenda ku blocking ku WhatsApp. Nkubira ku namba yange ya tero. I blocked him. Yali na yagala nnyo eby'engambo. Ngoja gwe Bobu Wine oli ogenda kundeetera ebizibu. Ombuuza. Jini ya biche ebifa mu government. Don't you know that intelligence ekete simu yange? You wanted to cause me trouble. Ngamba bajo gamba Bobu Wine alekera ngokunkubira. You wanted to bring me trouble. Mukira kunkubira. Omanyi Bobu Wine owoomerwa olugambo. Mbojo
yagwa inakubya bacheche from government nuka principal kakana soko kakane lindamu until when I blocked you nenku blocking ku WhatsApp kubira ku namba yange ye yatiriri esembyayo 00 tunyumye mu principal kati ebyo kujjako mu 7 obitusiza wa baba naye principal ebyo kujjako mu 7 wabikomyawa Bob Wine kwegamba omuntu wakutululya n'amaaso ne gamuluma kyobola nakuleka sikyakuvuma bajjo yaŋŋamba Tamale bajjo yaŋŋata oddamu vuma Bob Wine nakuvaako lwa bajjo anko bajjo bajjo sente zange nga tewazisindisa bajjo sente zange ziriwa bajjo kwata sente oziteekeko naawe olina omuze ogunnimba sente luli wampaayo sente zewampa ku graduation zaggwawo bajjo ye bajjo nsooka olindeko bajjo gye noddamulira gwe mukwano gwe nkubirayo kasimu nfuneyo kasente gye noddamulira yampanga ku sente ng'era bajjo oyo yabinkolera bajjo mwagala nnyo bajjo kubira ku gye noddamulira tufune kasente n'amafuta emmotoka yange gaweddemu bajjo nkukubya akaama njogedde mpolampola bano tebawulira bajjo kubira ku genero mugambe bano obwavu nga butuluma akasente ka security kaze fuso lomo kubira omudomo nitukiri yalinga ekifaananyi kya police sibye mwagala mbukirini awa image kye ya fedda je tuba tukirininga mugule mwe sabuni n'amazzi munaabe muve mu cleaning image so penge kati mwabasazeemu nga ngamba penge omuteeka omunankali ennyuma mufaaki Lucifer penge mwabusazeemu ne mubutambuza mbu Junior oyo penge ayina ennyuma emulinga ng'ey'enkoko ng'ani ayinza ogiteekamu omukira gw'ennamu penge kabyagala penge n'omwambula nappi ne pampa ennyuma eyo gy'ateeka mu nappi ayina obubina bwonna bugudde olubege buddugavu bulinga bwa kkoni penge nako tekalina mulamu kabeera awo nekeekubya obuyaga kati abasiyazi gwe mwogezi waabwe omupya penge ndabye mu butambuza mbu Junior agenda zina penge simanya Junior agenda kuteeka penge simanya omunankani ennyuma eyo pepe ayina ennyuma emulinga yankoko eba emyasa bweti ngani nawe ayinza ogiteekamu akasoloke obina bwagwa olubege bwonna buddugavu nze naye penge osobola okakubaako n'okateeka omulawo ennyuma kwawo okasiba kayinza okufiira mu ngalo ne kati penge obunyuma tekuli konna kakoze enjaga ekamazeeyo kaweddeyaako ye kasasiro g'oyoola buli lunaku anaakuleka oli mulamu nakulabye okolola penge va mu kasasiro penge ovuze ebimotoka byakasasiro ebbanga ddene n'ebyo ebiviri naye lwaki tobisumululayo tolina ssente nkuweereze ku pepaalu anti wasigala kusabiriza gashumba penge tasabiriza gashumba tova ku simu ya gashumba yonna n'ogifuula bize alo fulanka kibyaki ekiri eyo ane penge anko gasumba kwe tukwebaza okubeezaawo penge bw'omala gasumba ng'odde ewa balamu anko balamu bate penge yeegonza ng'ayagala essente Museveni yazikunyima yawa abalala gwe teyakuwa yagawo oyo omusirusiru sirina sente zemuwa omwepepe nsebe yali ataddewo ekibatu mbu bakuwe miliyoni 2 gwe penge gwe bakuwe 2 gwe linga amazzi so
so na kukali kakoze proposal okajisiza wa balamu tekana nange bapeere bibiri nenganga abanupu tewafira mu filimu yo wavuma Bob Wine nakulemerera nosokogwa nesete tewazifuna atikabira ku pepa aina $10 azi kale ne musiru kya kusinga lucha singa penge yagwa tata ina kyagamba nsi kale penge wali oyina omukisa walinga gavumenti ekyagaba sente ne wayita wabi bana mutayiza kujirayo sente Kyasobola mbuzanzi zebala munyantambuza ne wandika lete wajje no muhozi abuza bala tetwawandika fenna bala mulete ezigende wajje no muhozi kale no wali obana bukadde bwali obakidana bwe nali nsaba jeno netula ku radio 4 ati zera kwira meja twali basatu nze balamu ne meja kakandi balamu yatuyamba naina bye yatuyamba mu anko balamu munenga balamu ampandisa proposal meja kakandi ewajje no muhozi nga tutula ngoro ntandika yo as faithful General. Thank you for the good thing you have done for this country. Balamu ngateka ko recommendation nganyamba mkazi wange Tasha sete zijja milioni 8 ilinda munange nganinda sente neube wa balamu sente mpaka nakati sizifunanga bwaba jeno yazire leasinga emilioni 8 sizifunanga nekubira PA wa jeno mozi meja kakande temugamba ne yakola ku welfare nemugamba meja sente nsavulira wa jeno simanya atambudde telabula program nje bakugamba nata meja kakande mukwano gwange nnyo after nabivako obazavayo batezavayo I don't need it olulala neba ne Tamale mbonyeba ne mu government yeno olala saba tugenda ne kasuku ewajibu lwadda kasuku tutudde mbagenda kungula obukadde 5 neba nange Uganda mwe tutambulidde sente kitufu tuzifune tugenda ne kasuku ewajibu lwadda sebo nga bagamba junior tugenda kugulira ennyumba junior olobatulaze basajja mivulo bali bamututte kwajibu lwadda nze yatutte basajja mivule twamutwalidde mu buutu junior tugenda kugulira ennyumba ya bukadde 2 tukugulire motoka banne navayo mpunze nga manyi mwe bana mwenga gawadde nendi amabanja ku kyalo zo nazo tezavayo nengamba banne navayo ngamba kasuku tugaggawadde naye omuntu gwe mmanyi agaba sente aina omusajja aina ekisa General nze natuuka eggulu netuli ya General nenkankana n'okwogera kwa Nema Captain Mike Mukula ye yanyamba okwogera bwe nazooka ogenda gwe General atiisa nakankana mwe bana mwe Tamale sitia nene tuya General bwenti nekankana gwokwogera kwa Nema waliwo omukyala wa New Vision ne Captain Mike Mukula I fought to talk mwe bana mwe nakankana ng'omusajja ambuuza tukolere ki what do you want nge General ngamba what do you want what do you need mwe nayogera ebizibu nga 8
You people, it was like a dream. What you know, Sekechiloto? Mine was like a dream. Nayogera ebizibu nga mutwalo. Banenje nyimba oluyimba. Lugendo lwange kapeka. Jeno nangatuko. It is you son of Mirundi. Gwesi banda bakutikire. Ku yagaba. You are YouTuber. Nemga mu blogger. Jeno ngamya mu global. You a blogger mu global. Tiye wansi yonna. Now what should we do for you? Mga Jeno. I don't have a house. Jeno. I'm suffering. Jeno. I even don't have where to sleep. Mwenda yogere ebizibu. Nga uliriza bwati. Okay. How much? Jeno sali nambuza how much will fit all those problems. Ninga banjogereza dola. Obanjogere siringi. Genosale is a good person. He's a good person. I will always praise Genosale, you people. Kayanzi Jamagombe. Sayana tukwesente meka. Ebyo byonna ebizibu tukuwemeka ne abangamba obukadde 10 nenga nabonda bawamma kunji. Ate bwe nsaba entono ayinza okugamba ezo ntono. Now you don't know what you want. Go and bring your father and come back together. Yanganze ondete daddy. Nakwatago milioni yangu nagampa transport. Bampa abiri transport milioni abiri transport gwe navume ekyalo. Nenyina nemuga daddy. General kwetaaga. Age tugende fena bampe sente. Daddy okumusitula. Nalolo ali lutalo. Niyo bamuwe kalifomu mutwali. Manira bakatonda wanyamba nakiriza. Gwe twavuga oluguudo lwekapeka nga ndaba tetutuuka. Nejjukira bali bampadde ya 20 nga transport. Niyo bankome ku zino. Nengamba kakati bampadde ya 2 gwe nanyirira ebiseera ebyo nanyirira. Vakatenga sente zitandise nawo okuggwawo. Najoga amabaala nga mpanika ebigere. Yabandi baka Tamale sente yazijjewa. Mukabange minister nangamba Junior, these days you have changed. Mpako sente. Kuyanga iruku mane nga oku minister sirabika. Where is Mirundi? Where is Mirundi? Where is Mirundi? Mnegwe sente ziveko kale milioni 20. Nga mpita mu lukubo ngoyizo gamanze ekyala wa minister. Sina njogera lwa sente milioni 2. Naziri mpaka wezatuka ku 10. Olwo daddy akyerowooza. Na tugende. Ne tutuuka wali ekapeko manyi Genosale ayina security. Muganda wange. Ne tuba tuveemu. Ne tuvaamu. Daddy anti omumanyi. Teyatandika nze seva mu motoka. Ne bamugamba sebo. Eno state house namba 2. Buli omu avaamu. Nga daddy va mu motoka. Ne tuvaamu. Twali twakavaamu awo abasirikale nga bamumanyi. Ne tudda mu mboozi. Ikapeka wali security kwe. Ne tutuuka ne batutuza mu waiting room. Twatuuka saawa 5. Ne tubeera mu waiting room. Mwe twatuula. Daddy tola nti tatuula. Negwe twatuula. Yali alina meeting ndoza n'amagye. Okuva saawa 5 mpaka saawa 1 ey'ekiro. Ne batuleetera emmere ne tulya. Daddy ne yeebaka. N'agamba yaako yayagala genda. Yabaga tolina gy'olaga. Olwedde wali omukulu akimanyi nti ogenda mulaba. Ajja tubuuza olazeewa. Saawa 1 Kanonko jonajja naga general bayita. Ne tugenda. Ng'omunene wali general bane Genosale atiisa.
nga wali atudde ne banyumya okuva sawa mpaka sawa 5 nga banyumya. Very big conversations. Kati awo olwamala Jeno n'agamba nti nambuza Tamale Junior tata wono tumuyambye tuti kaina obwongo bungi ayisagala obwongo bwe bufe namuga Jeno muwe sente nange esimu ne zirumaawo just a phone call take a sente ku account milioni 3 yamuwerawo 3 munfo zigere ku account naga nenyumiddwa nnyo onakoma wodi tunyumye naga by milioni 2 transport ne batuwera wa 2 transport nze nefa kati awenga bana engabana no yali ereso obuzibu nimuka dadi twawulire wano sagala ntalo ku sente twawulire gwe sente gwe zaizi tuletedde obuzibu nze ne dadi ngabana how we are going to share the money nze ne bampera jena agenda okulaba ngengabana yinza okuba nzibu nampezange 7 Kyasobola anga sikyabeeguya abayine sente mbamanyi nze Jenosale najja kuwa president mulonderawo Jenosale najja kuwa president I vote him is the person I can vote 1,000 times. The man is generous, is a good man. Neno ogena mu office y'omuntu nakubuza ebibuzo nakuwa emitwalo 5 nuga kati ono yamalidde kyobudde nenyena nengulako sipasi eri Amadi era kati mwentambulira nenda teekako bendera ya Uganda nga zino ba minister bendera ze baba nazo jenjakala kati oteekako mutegeere nti a senior government official is coming werindako nanonyeza dda makanika ntekeko ka bendera ako nga ba minister ke baba nako ku sipasi. So right now bwembalaba nga mutuvuma I feel sorry for you. Mwete mumanyi sente mwe weewoma. So kye nasooka nenfunako abakazi I got women. Buli muwale yali yannyima ku milioni 7 bwo bukadde 10 bwo bwagenda lwa bakazi. Buli muwale yali yannyima nakimutuusaako nakitegeera. Kye nasooka okukola is to get women. Nensasula amabanja g'amalooja awo nenakulabye baali bammanja malooja ag'enjawulo nga lisiiti zijjudde ewange. Nensasula kalooji, nensasula eyenakulabye, nensasula enateete newano ku gundi emakindi awo ku bitaala milioni nga 5. Kati awo nenfisaawo nengulako awo emmotoka. Lwero olugendo lwange olwekapeeka ezasigalawo nenzinwa nayingira ebbaala nanwa nga bampita yanga biliyoniya nga olowooza nkyatamale nkya nanwa zimaweeti donizera nanga Junior sente wazigyewa ne mugadde onisooka ondeke male okuzimalawo naye kati zikendedde abakati naddayo ntya bannange naddayo ntya kale bwe tutyo bwe tulabise nga tulya akasente kaffe tetulina bizibu. So lwero olugendo lwange olwekapeeka Junior tuwe ku balance yagwawo nakwanamu abakazi. So oyo penge nesobo naye byali ayagala penge toyina capacity efuna sente toyina magezi gafuna sente penge okyali muto nnyo okufuna sente mu government penge sigala yange olyaza hamu wakisa
Neti pege bakwesa te mu government ngo bayamba ki gwe tunda muniyo gwo gwe pepe kisigala ngo tunda muniyo gwe tunda muniyo gwo gumale gukubagane gulinga gwa nkoko. So I want to clarify, I can't put my dick in penge zanas. Pepe yitaga kuba kukupi. Kati obo bina wa penge bufana na botya mukama. Bonna busiridde. Ya yoze ka onogati. Obo bibina bwalumbuye bufana na botya. Hali vitu byowebuza nogana let me just kakati penge ngali mu pampa no moniyogwe ne abakapenge kawedde penge bwatafa guno mwaka kasasiro tweza kola mu kasasiro myaka musa ate no penge taina cha mufunye mu bambi penge taina cha funye mu kasasiro nti azimbyeko nyumba yazalo bali abana abasatu muzungu nebiviri byenyini bikaddiye abantu penge lwakite mu kyamu wa sente bambi musajja tupenge yasabirizanga aina ku pepalu muntereko ku pepalu abantu bakyalina sente obasa pepe nga abantu basabiriza nnyo kale wali akoneza mama fina ngalozo otegeera we mean next